Yes, hale. Yakatandika tenete media arc films. Tuchatandika butandisa tenga tugende maaso mpola mpola. Songa sana kunyumiriza bunyumiriza. Katere Gamedi agenda kuzanyiranga Kayizi. Ichatandika butandisi Magezi Ronald nga father. Tandika filime genda maaso. Songa Namiro Rahuma Malaika ajja kuba kuzanyiranga Malaika. Salimati yanga Manuel. Ichatandika butandisa tenga tugenda maaso mpola mpola. Songa nakuya Angel ono yagenda kuzanyiranga Kirabo. Tukyali ku ntandikwa yayo ate nga tugenda maaso mpola mpola. Mumiru Akram ngono yakuzanyiranga Mugerwa. Ntandikwa filimu tugenda maaso n'ekifaananyi. Mu filimu yaffe tandika emanyikiddwa nga The Bride Omuwulenge. Ate nga Katere Gamedi ye director waayo tandise Muwulenge. Nakuya Angel ye muwandiisi w'Omuwulenge. Musi David Lubega ye mukwasi w'Omuwulenge. Nakuya Angel makeup artist Muwulenge. Nakirya highlight welfare ya Muwulenge. Musi David Lubega ye editor w'Omuwulenge. Namiro Rahuma Malaika ye locations manager w'Omuwulenge. Media Arc Films cinematographer. Nakuya Angel ye producer w'Omuwulenge. Mukiza Charles executive producer w'Omuwulenge. Echatandika butandisa Omuwulenge tugenda maaso The Bride. Bakayanira mmere nze mpe mmere bale erya kajanja. Yeah? Ogenda okwetegereza Kirabo omwana ono Kirabo yakuba omutwe wansi kumbe waliwo akifunye ng'ekireto patire mwana Amina tekidda tutandika butandise seri waliwo aloota omwana we Kirabo ng'agudde ku kizibu eno waliwo aleese father amusabireko embeera mbi. Magezi Ronald yakuzanyiranga father. Omusajja akwate kubo n'aleka omukazi wano ye ne yeegendera. Kene y'abasajja nga bakambwe. Enseno nganka. Ono kyava akwata essimu. Abeko gwakubira. Ono kye yakola ye father Manuel father emizimu gizeemu father jangu nsabire ate nga father ina gyali abadde alina gwagenda osabira wangi jakomyewo mizimu ginaaba jamputu ekikulu wali mu kwesonyiwa naye naawe negamba bw'oba osaba Mariya nnyaffe mukulembeze. Mariya nnyaffe yasemberedde Katonda wali omugamba Mariya nnyaffe n'atusabira n'ebiganyi. Manuel emizimu agisabira gigende. Emizimu ki egitawanya muzeeyo no Manuel? Salimati yoligino n'emuzi kati ng'amugamba kyolina okola kwe kwata omudalizo yambala omudalizo osembeze katikisimu owulidde toleka ennoviina mu nsonda ennoviina toleka ennoviina kyatandika butandisi mutaka tumulengedde musajja atyo ebizibu byayitamu ebirooto ebyentiisa ngalaba muwala we gwe bayita Kirabo akuba omutwe ku ttaka mu biseera ebyemabega. Kati amaka ge tulimu ge maka aganayiko okuba ni galimu abaana b'obuwala baabano. Ono ye Nakuya Angel oligino n'emuzi. Kati munnamugamba waayi bakuwadde ku ssente za shopping nti bwe kiri. N'amugamba ni omanyi. Mwagala yaganya tuvuga wagerako ne Joshua.
kitaabwe yawaddeko yekka kiraba akasente agenda ku shopping ono malayika nga mugatujja agenda ffenna efirimu yaffe ekyatandika butandisi ate ng'egenda maaso baana babuwala ate ggwe ng'otunula bulala muno munnange omanyi mu baana bawozadde ewaka temubula wa lugambo tofaayo ono ekirabo mudwanvu waliwo omudwangufu n'omudwanvu abadde azze mukuba kaama muli ku bwama bwaki oyo waanaabimanya atusse kiki ku myaka gyoya mwatandise ebyabasajja ono ye mukulu nze naye ndeka kyogamba kyoliko omwana gwe byaddala alaye katabitegeera ntuli byaddala mwafunye abalenzi baana gwe mwana gwe wakamala siniyaffe maama leka sosiriwala ono yalinga mukulu waabwe abaana balala bona amaaso gamuli mu nkoto yakamala siniyaffe naye atandise otunulanga nazaala omulaba gwe ne baleeta emboozi za maama waabwe ono tayagala kumanya bya maama wanje maama okimanyi oli maama waffe ne waabeera maama waffe nsaa kumanya bwe mba mutandise okwononekanga nnyammwe mumbulire nze maama oba yanzala naye nze tanzaala era nga wayogera ku maama bw'otyo kyokka maama amuyita linnya mbulooza nyaabwe ye looza okimanyi nti omwana oyo yeeyisa bubi kati ayinza togamba mutu afaanana maama empisa amanze kansoke nkubire boogere akaana akato kasanga nga kabikuse ng'omuwooni wooni ogimanyi mukalakaasa musite omanyaga amaka ga bizibu efirimu yaffe ekyatandika ne bagiyita The Bride Omuwulenge ne gano maka omwami wuuli eri ovanga okubanga amaka okufumba emmere olujjuliro siyaani emu kagamba sina byakulya buli okwetaasataasaako mubenga abalimba enjoka kuba enjala okukuluma enjoka ze ziba zisaanuusa efirimu yaffe ekyatandika butandisi nsamba Bashir munne mwana wange kwata ekijanjaalo bagamba ekijanjaalo kirimu ekiriisa baliira ku siyaani emu bannange taata abaana tolya emmere munnange emmere ewola munnange emmere ewola munnange kati bakazi bafumba mmere laba byewaleese biki byofumba ebyo omuntu n'omuwa emmere gwe tebagambangako ndi akawunga bakagabula basibe onzijulira ndi musibe onzijulira akawunga kale nkufaananiranga kkondo kira ekitunulanga ebbwa abakazi bangi bali mu bufumbo oli naafuna omusajja n'alowooza ndi yafuna ne bannange musajja gwombonereza newe sirina kyenkoze okaabira emmere leero kaabadde kawunga enkyo ojja kulya obukopa mukazi waawe akaabirira emmere wuyiyo bakazi bano bafumbirwa bba baabwe amatooke gwoli wano nzisa kawunga gulaba olutwe yaleseza akawunga mukazi watu yatetenkanyiza n'akawunga babadde balese sente zigula ka muwogo abakazi bangi bali mu bufumbo nga yalayire waabwe taliddayo bibakaabiza amaziga bambi era n'awulira ng'obufumbo bumutamye naye wuwe waabwe baali bamusibula n'ekitanda baakyokya akaana kakuyonka olubeere ne katwaliramu n'omusaayi n'olyoka ozitula obubakkobakko ensene erimu ebizibu bingi gwe bitannatuukako teweeyibaala kakatuddeko ewa faatha jjukira alina gwe yaddaze okusabira oba ogyetaaga sinawo sente ono bamugamba agula esapuli talina zigula sapuli ojja kudda no ku sande kadi ng'amugamba olina okuleka niweewaayo nnyo ku novena na buli kimu nze ngenda fe okuleka nimbaako kyentereeza kwano omulundi gumu naye munange faatha nkwate akongobeko omuzimu ffe ate awo baatugaana
father talina kukwatako kubanga asabira muntu yenna. Father bami nkwatako omulundi gumu kubanga mpulira saito. Awulira father munange owulira ekintu nga kintudde mu kifuba lwaki kitulu. Waawe! Father ekintu kintudde mu kifuba mama. Kyeripye mu bbeere. Naye lwaki naye ebintu bino sitaani akwatama. Leka naye sitaani. Father munange kintu awulira ebbeere lye erizitowa. Father kindi ku mutima father nsabira. Kati kwataawo nze ndabe engeri gye nsabira. Leka nkwate ku mutwe. Paatiri mwana musalaba nnyo. Mukama taata owe. Kati ate kiri mu bbeere father mulalwa. Kumbe banange laba obwenzi bwe butuuse mwene ensi. Omuwala ono lwe bamukwata ku mutwe omusabira awulira amaanyi mu bbeere ne mu bisibo wonna. Kati tambula ogendeko. Yesalanga eggwa mangu. Ensi ejjudde ebikemo omukazi wuno watandise okwegombera father. Jangu era kankutteko oluddako nyamukwasa awazimu. Kakatuddako maka ga Manuel. Ayina ebyana bye biwala bisatu. Ekyobulenzi kibeyukanga musujja. Efiri bagiyita Omuwulenge the bride. Ate nagambye egenda mu Blaze videos ku Zai Plaza edduka li FF16. Taata kankisinireko abula bannange. Ebyana teyabikuza kyejo naye yabitibula. Yatibula biri nadda ne mukati. Taata. Nini ebyana byange ebyo. Taata yaloota emizi. Taata. Ono genda okwetegereza naye bano abaana. Bridget, what are you laughing at? Oseka kigwe Bridget, birinzita. One Bridget mu Luganda aba birinzita. Nenyala kutabula birina ekyejo. Baba mwanange tabula. Kana akugi kaba kugi. Ate akugi kano bwoboka kozezza then nutrition ebeera makironga gundi. Akinekya. Anko. Nekya. Mubana tebogeranga balya edukuna. Agenda maaso no bayigiriza si kirungi okulai kandi munange mwogeranga muli kukulya. Kale taata. Abaana sibayina kulyanga okwogerera ku mmere muze gwabyanga abantu. Efirimu egenda maaso. Kakyava abuuza mutabani we Mugerwa gyali nga tamulaba. Mugela yatugambye bwa mutumyeko bwe. Egenda maaso. Mwana ono bannange. Mugera. Ebintu bya Mugera taata bitandise omusobera. Kakati tuba tuli awe waka nga waliwo ofisa ayingiddewo. Askari kwa boda. Ndiyo yeye ye msirikale ameingia kama yama ni konkona kudoa. Haba amesikia. Sasa wacha na kwenda huku wewe fungua mlango kwanza. Tata ametumia hii bibi kwa bibi hii. Yeye yuko bilinzita. Kama yeye sasa amekwenda huko aone kwa nini yamebonga luji. Chirako. Chira. Ogeregereza chira mama yaze mama we musirikale. Tata ne yenyamira. Omukyalo okubanga musirikale ayinza oba musirikale nnyonga musirikale ne musirikale eramu. Uyo. Yazaala ebyana. Ebibiri byamusanyukira. Laavu y'abasirikale ba. Yakwegendereza nnyo. What's it? Kikyate gwe nga tonsanyukidde. Kumbe ekimu ku byana kikwowu. Daddy, let me come back. Era kyo kyatambulirawo. Nze taata kankomewo. Kabulangane bamaama. Ate bamaama abasirikale ayinza okugirawo ekiswahili. Sasa kumbe wewe mnageusa bana naye sasa wewe nikuja hata kwa nani amekendeleza wacha ndio fimbo na kuwa ni uwa tu. You take. She's fine. Agaye mama talina buzibu gwe nnyo obuugi. Wano wagamba. Ebyana bye bino byazaala kinnakuya enjo laba taata Manuel
Salimatia original names. Yeah. Bwe bufumbo kibo ne tata naye busungu ne bumukwata. Gende musoke muveewo mala okuyomba n'enyammwe. Mama mu police. Enaku zino police erimu ekizigo bantu banyirira mu uniform eyo. Aba police edda tebabigulanga kyabanga kyebikiro mu police okubigula. Nekyana kyekirala nekijja ekyobulenzi. Mama. Sasa walikuwa kwenda wapi kwanza wewe umekuja ona rudisha neno yako wacha ne tuendeleze. Tata alengera. Engero lyayingira police n'olulimi lwakyuka nnyo. Balina olulimi olukanga. Gwe mbuza tuwulira. Tata malayika. Mwana tomukambu walira bwo. Alibuuza gye liva erirenzi. Gwe. Olowooza nojja kulowooza kandi ojja eri oba eri n'akani kintu. Omwana mmubuuza gy'abadde ate oli mukunziramu. Onziramu ngani? Omusango naziza. Nze naziza omusango w'abaana bamanyama. Kati tala natandika okwekuba poliisi enoonya eki. Simanyi naziza musango bansibe. Abaana bange nze mbegambirawo. Naye lekera awo byebiki by'oliko. Nange bali abaana bange nina bawolereza obawolereza ki nga tobeerawo. Baana batambula maama naali eri. Emmundu zimuli mu biwato. Tetunamanya bomu weziri naye nga nkakasa nazazirina. Abaana bali mu bisenge bali maziga. Tuba tuli omugerwa Mubiru Akram original names. Abaffe. Kati mwe bufala mwe munyizira biki? Abaffe. Egenda maaso. Get out. Tuvire. Ali mubavuma kunyezeera. And this is my bed. Back off. Mukaira kubo. Buno obuliri bwange mudali. No wait. I said go to your bed. No wait. Abagobi. Moy. Olokube naawe otusobedde busobezi. Mama bwe yeze yefudde bwefuzi. Tayagala maama waabwe oba kiki? Mama. Ogambye maama. Ani gw'oyita maama? Rose. Ogambe Rose. Tadangayo. Lwaki omuyita erinnya lye? Lwaki tomuyita maama? Owange kaka na kirabo oliye mukubi wa wano. Malayika eno malayika fighter. Ye maama waabwe amulaba nga aduyi oba kiki? Omwana oli engeri gye yeekyangamu yengeri yemu ne taata naye gye yeekyanzeemu. Omukyalo ono yamukwana ali mu kyambalo ky'amagye nadda mu kya poliisi kyekyanyiiza omwami oba yali wa local defense. Yiyo uniform ya poliisi amateeka ge bagaatekwatibwako civilian. Kati otandika otya okwogera ng'omwami ng'omukyala ayimiridde mu uniform ya poliisi oyinza omukwatako n'agamba okkubi ow'amateeka. Waliwo ebizibu ebijja maka ne bikwongeramu emyaka ng'obadde waana naye n'otandika otunula ng'ow'enkaaga. Mukana osamwagala kamenga namukwana era nejjusa. Waliwo ebizibu ebyabeerawo. Taata ali mu kwetonda. Namugamba naye nali nkwagala naye nojjondabiko kuba niwatabuka kulw'okuba wamanya nti Muganda waliwo ekyali kiriwo. Taata nga wamanyi muno ebyabasajja omusajja yeemakula najja asibira mu bisibo bya mulamu we n'ayagala alundiremu animals. Kaakati omusajja n'omukazi ne yeekyanga. Kati amugamba naye Muganda we saamwagala wadde namukwana byaliwo ali mu mwetondera. Byemu ku byavaako baamaka gana okutabuka. Efirimu egenda maaso katulabe. Bridget sewandi yogedde. Tata namugumu okubanga mama akyajja n'atuula. Era ono yamugamba muyina okuleka nti nammwe mumanya. Gwe tewandi yogedde. Gwe sirikira ddala. Taata mbu mugumu. Mama. Rose bw'aba akyajja no Rose ye nyaabwe ze mazza. Efirimu eno twagala tumenye ludajja bigwera. Nti nze ne kirabo Febe yazaala mu kwagala. She can't do that. She can't. Abaana bali basatu.
No, she can't do. Ogenda okwetegereza. Mwakiro. Bagamba nti Bridget obuli awo teyandizaalibwa kuba nyaabo olubuto yali agenda nalukwa kulamu. What is done on a Bridget ng'akaba teyasobola tunawadde emabega. Maama we yali anoba okuntunuulira kwadde yagenda bugenzi nga tajjukidde nti mu maka waanoba ava yalekawo abaana. Ono kye kyamunyiiza maama we mu kunoba teyajjukira nti ewaka waliwo abaana ate Bridget yali mutonna nnyo. Oyo teyandiyogedde kubanga ate y'okukula bano be balaba Bridget waatunula. Yes, I know she's my mother. She's mother. Nzikiriza yatuzaala. Naye omutima gwalina mubi. Kale no ba I can understand. Ekyo nkitegeera. Era nakusonyiwa. Naye byonna yabisu. Sankomewo. Yes. Ayagala kudda nno. Uganye kudda. N'emirimu gy'otambula nnyo. Okudda omwami yamukkiriza ate abasirikale ba poliisi bano naye babeerako n'emikwano gyabwe mu bafande. Kati ate afande ebya poliisi kati ebyabasirikale ebibeerera ebizibu. Kubanga oli ayinza okuteekawo ekiteeso nga mukamaawo ate n'agifuula wooda. Kati omwami kyatidde bakamaabo tebakuddumire okulundira mu bisibo toogaane onokkiriza. Munange basirikale ngamba tya. Kati wuyo oli musirikale. Ne munange yagenda azadde abaana. Muna ekyamazima nkwagala. Emmanuel Salimatiya. Ndaba anywezezza nnyo ate uno ali mu kyambalo. Tata is a civilian yet a mother is a corporal. I don't know whether. Egenda maaso. Simanyi. This is a kati simu nejja radio call. Hello? Suspect on the run, come over. I'm coming. Unit on patrol. Be moreover. We only Tata yawulira wenjoka ate abadde agala kulumba bisibo saawa eno kulunda. Abadde agala kulumba bisibo. Okwetegereza. Bamukomawo awasanze ampusi mu kkubo. Oli agenze ku mulimu. Patrol zimuyisa waliwo omubbi adduka. Sobola kukikkiriza nti oyinza okutta. Bannange ku mukazi gw'oyagala eringa bwe bamuyita agenda agoba ababbi. Kale mazima wulira ndasi zibadde zirinnye ate bamuyite ne bana abamula akomyewo era ndasi zijja kulinnya dduke. Amaziga g'ekikadde simangu omwana yamusanga taata okaabira ki? Kati olinawo ogambira baana mbe obadde okaabira mpokota. Mami. Basi taata abadde akaaba mbwe sanyuliza n'amazi olaba yeebuzaabuza. Kataata nga taleeta amawulire ng'agamba alina kye yalowoozezza. Ayagala abaana beetika batwaleko mu kyalo basooke bagendeko mu kyalo. Taata obadde okaaba ggwe tutulimbalimba. Abadde akategeeragana ne nnyaabwe baddiŋŋane oli ne bamuyita agenze ku mulimu. Efirimu bagiyita The Bride oba Omuwulenge. Nate nga bulijjo okuva mu Emmy's production. Nagambye tuli ku Cornerstone Plaza edduuka liri EF71. Bagiyita Omuwulenge. Kali kumbe y'omuya yagamba tagenda mu kyalo muzeeyi n'amukkiriza. Yagamba tajja genda mu kyalo. Kakati oluvannyuma twaddako erudda waliwo ali mu kulima. Nazi kuno nga sibalima bijja bw'omu. Ebijja tebyabanga birungi okubifuula kyolubimbi. Kati ono aba ali mu bijanjaalo bikulu bijanjaalo bitandise n'okubiresa ebisobooza bikuze. Ayina bye yalengera ebimu ku bijja wano. Kamuje yafukula ebijja oba waliwo ekigenda maaso kye tutategeera.
waliwo ekigenda maaso kyesitegeera. Apaana yagamba apaana. Waliwo ekigenda maaso ekitategeerekeka. Efirimu egenda maaso kyekyagudde mu bijja. Kale ogenda okudda eno sana nga gwaka bulala annange newaffe leero siwali bantu kati mwami mubigula yakako abaaye ye mubigula ng'ayita batabani be. Obukoowu bumuli bubi kati ng'amugamba amuleetere ku kyokunywa kono ni kale Lusi jabu yava ayita ne Lusiya. Jeni uli otya ndi wasibere Ekyatandika butandisi ebyokunywa tasiza ngwego mwadde kutuzaawo. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Maama ng'akomawo. Bino ebisaani bikwata ogenda okomere toyireti. Essanja lino lye lireetera toyi akawoowo ka toyi. Njagala okomere toyireti. Ebisolo gyange wagyokyeza. Tugenda mu maaso. Madam. Toyi balina ogikoomera. Efirimu egenda mu maaso. Njina omukeeka nkukutume taata. Lusi leetera maama omukeeka. Kaakano mama. Nanti omukeeka amadde sukula wanene taata. Tewali tabu wamagwa abasinga mwana. Kulikayo mama. Nkoye naye. Sireta nno. Bulungi. Olowooza nno ekijja kya maama nti kyobadde olowooza kyokka nti kyekyayita mu mukoka. Ekyamulamu ekyono mulamu gwe mwagamba nti yeyafa ne maama byonna birimu ebituli nakino ekijja kyamulamu gwe twakasembayo okuziika wano juzi. Alipootinga ava ku paatulo mu nnimiro. Ebijja byabotose oba kyekibotola ebijja. Sesimbi Wangi taata. jope kusinga nokwekuma. Tugenda maaso. Kakyekola ng'asala be ng'akubira baganda be kubanga ebijja okuba ni byabomose kirabika wanaabawe olukiiko lwetaagisa ab'ekika bajje. Tusanyusa okulaba taata. Era baba bakyali ogenda okwetegereza abamu ku b'eŋŋanda. Tosi. Abakulu be Katebe. totudde munange bawuleeta katebe munange mutaata abaana. Aha ate munange ffe tutuula ku butebe munange ate ffe munange ffe era tulina tutuula wansi. Iba neemulamu naawe. Ye muganda wa mubigula Bale Richard Original Names. Sibedeyo taata. Bannange leero nange ssebo ndi taata mumpita muzeeyi nina n'envi maama mutukaddiyiza fate munange tukyali bantu. Wali obaddeko mu kika nga mulinamu omuntu ow'entondo eyo yeba kibooko y'ekika. Taata eradde talina kye bamukolera n'asiima. Maama nkunukkiriza ate ffe tuli bantu tuli balwadde ba bigenge nkunukkiriza. Ndaba mu kawompo maama baana mwabazaala naye muzeeyi oba lwaki alina entondo. Tolina n'ekimu kyokola ye nalabika okuba ndi asanyuse buli kimu kiba tekituukiridde. Abantu be bate mu kika lye bayita ettaka effu. Ettaka lyo tayinza ziteekamu nsigo n'ebala. Lwanga. Leka naawe kwogera ate. Bamwewuunya. Wulira bannange Munnange mwazaala abaana ate ffe tulina abaana.
nagamba nti avuganye kati obadde okubidde olimbo mu mugambe ku byebigwa ebyebijja nnyini ate ffe tuli bantu ffe tebatugamba ffe abasemba buli kimu yaba akolima kati kumbe kitabani kya Manuel tekyagenze mu kyalo akakola kunjegeza kyabadde kirina kyekibala kyafunyeyo kyafunyeyo mukalame waakyo nanja kubiraano omuzuya lunaku lumu siri mukuvuma nemala nezija nenkasanga ngaokaina ojja mbona ayenda ayinayo ebiwalawala ate omukalame we tayagala ebyo tayagala mmugattako omukalame ye Sara natukunda sina wembire nako sina kadi kamugamba kalina ebbuba koini ani akanyuga obuyinja obwo wabulabiye kwana siwali weni obwani abukanyuza obuyinja kumbe no waliwo akanyuga obuyinja kati kumbe ono omwami atagula mmere wakawwe yaddanga ku bikomera bya mugagga alabika ayinawo ekiwala ky'omugagga kyalinga ayagala okuba amanda kati ate ekyomutaano omugagga yakedde opakira baana be n'abatwala mu kyalo waliwo ensonga z'ekyalo tugenda maaso kati ekirenzi kye kyasigadde naye kyadde kyalonze ekkubo lyakyo ate ng'akawala kano kadde kali mu complaininga nikirabika mugeruwo n'ayina abawala abalala genda oggulewo ani akanyuga obuyinja tumulabe soka olindeku wayinza okuba soka ompalabanya ontwalawo olaba wonsula koka nokankanyuga eka naawe soka oveeyo ayinza okuba taata yakomyewo soka ojje neddo nimba lugawo konka kyenda kuntaganisa yitawo njaka kanyuga bukanyuze mu bimuli kanasooka akaleeta erudda awalabanya kawalabanye yakawalabanya lwampaka kama ate bwe bati olina okumbuulira si saagala ebyo efirimu egenda maaso mala kwetegereza mala kwetegereza kyava jja basi kati agenda okuggula omuyeye n'ayengera omanyi waba okwaniwa abagagga weefuulamuku omugagga wadde obayala maani gwe storage onoonyaki bagamba nowabeera olera ono wabeera gyali laba omuyaayo ono tamanyi mpa sente ontuma oŋŋambye oli gwe nkutuma ali mu nju ate kyetaagisa kikyo genda omunona wano wammwe weerabidde nti oyambibwa singa wayoleddwa dda n'okuyoola tekigasa kuba bosi ntalekikyo fuluma sijja manyi kyenjagala you know what I want genda naawe oleeta oli mpa sente kati ate engeri gyozzenga bosi olina okulaga nti ogidde ku booda kwata kino ekyebiri genda omuleeta n'alaga nti alina essente kumbe mwavu era newewe yabalekedde kawunga ate akamuwogo kati omuyeye ng'ayitawo yaman ali mukola majja efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso nga tomuleese wuuyo njagala ngamba kifaananyi kati oleese kifaananyi naawe olimu amagezi siyoyo siyo aliko ku kifaananyi kuliko mulala mitwalo ebiri omuyaayi emitwalo ebiri baleese kifaananyi mitwalo ebiri kino endi mitwalo ebiri
Chimanyi wa mateka. Leka nawe walona nakadi nawe kumbuza mitwalo ebiri. Nkuterembwa. Gwe nja kuleetera embwa nno. Ate embwa za kimwana nawe beera mukyali wange. Vaawo. Wantumye muntu mukuwadde. Kati nziriza kyebiri kyange alekanira mu lujja kandeete embwa. Kati kyako waliwo ekiriwo. Kati kana akasajja. Atavadde mukazi. Gwe nagambye naye mukazi si yakonkona jjawo amaddu. Akagala Bridget. Kati nga mugamba boy kibadde kizo kyagala Bridget mwala asembayo buto wano. Kati abadde agamba emitwalo ebiri. Naye kyamazima Bridget taliiwo kati madde muleetedde ekifaananyi aliwali yeekalakaasa. Kati gwe ngeri gy'oli munyankole mumanyi okaabanga embwa. Konka ntenda kuntaganisa. Njagala ongangalemu ng'embwa. Bulijjo naawe wowoolanga embwa wano. Gwe wowoolanga embwa ate engeri eno owoggananga embwa kabuzi. Tugenda gaba n'ebiri kale. Ati ninja okuwowoolanga embwa naye tinkawowoolanga ente. Konka wakawoolanga embwa. Owulidde? Konka wakawoolanga embwa ya myeteete. Tinkawoolanga embwa ya miwute. Egenda mu maaso. Obadde okyali wano. Pekifaananyi. Waleeta ekyebiri kyange. Nze sibbibwa mwana. Mbwa kujja. Kati ate ani gwoleetera embwa. Kusi. Akabawo naleeta. Bannange sente zikozesa. Olwa laba akabwa. Laba. Waliwo buno obubwa bwakafuna ebikerenda kakuba omulanga. Awulo kinkoledde baby. Swaza jibule kujja ng'obogola ngambwa. Katira bagenda amfekona. Mutwalo kyane ndowooza zimbadde. Kati ng'amugamba tugabane. Obubwabwo obukusalidde mwerere. Ng'amugamba kiki? Manya olumyenva. N'etwala eri naawo nnimbalimba. Kulabya bakuwadde. Tebamuwadde embu ssente kumbe tayagadde kumuwa. Efirimu egenda maaso eno gye bayita The Bride Omuwulenge. Kakati munnange oluvannyuma agenda okwetegereza bano bagguka. Babano ebyana birina eddalu libiringa eddalu biibyo. Kali nga sibituuka mu kyalo ewa mubigula Manuera sanyusa nnyo munange obbalaba sanyusa obbalaba ab'omu kyalo be baba mubigula famire akafo bakawayi bakakekereza ab'ekibuga tebaagala baddugaza ate ab'omu kyalo babawunya omuka gw'amabidde banaaba lumu oluusi n'okunaaba si bulwadde. Wabasanyukira laba mubigula atambula anyoola asaawa jjiya bane tusanyusa nnyo balaba ne Mukama Katonda tusanyusa baleese obutebe basanyuse nnyo balaba eno nsawo ndebe nedda kuno kuliko golodi ku nsawo maama olaba golodi njewa amaalo ensawo wama kumbe ya malayika
Munnange nsanyuse nnyo okulaba mwana wo. Mulamu munnange tusanyuse nnyo nyeeradde muula. Gye tuli. Kaakano tuddako ew'omufaatha. Bamuyita Magezi Ronald. Kati kumbe waliwo bannange. Sibeete eno father. Father munnange oli otya father? Oli bulungi. Laba. Olambadde nina ekibuuzo. Babuuza ki? Kati father. Endiga eno yabula yakutula endiga. Mwegombako. Bane father mwe munange temugenda mu bisibo. Ekyo baakigaana awo tewabeera nneema kiri kafuuwe. Mati. Father kati nze mbadde mbuuza kati gw'okikola otya father? Tokyamuka ng'omuntu. Wulira. Kibuuzo kyekyo kyo. Kati lwaki ogenda maaso n'okubuuza ebibuuzo ebitakwatagana na vanjiri? Father mbadde nyala nkusembeze ewa. Ayagala kutunuza father mu bisibo. Nkwagala. Father n'ekyamazima buli wawulira enjiri mpulira obuzibu. Laba endiga eno. Naawe. Father naawe ofuneyo akadde nga father. Wegendere. Father gwe mwana gwe. Genda osabe. Genda obeewe ng'osabe noviina ate gisome emirundi ena odinga ne katekesimu ne Eucharistia. Situagala muzanyo ala kwonooneka Maria nnyaffe akubeere. Mugo obwenzi obwo. Olimu n'obwenzi omuzimu munene ogwo. Ate genda omuzimu ogwo ogugobebwa omuzimu. okola. Efirimu egenda maaso. Bagiyita Omuwulenge. Father noono ani Muwulenge? The Bride. Okuva mu Emmy's Productions another. Kati father oganya okozeramu father. Father neno father neno mulalu father laba father kyagoba. Father agobye omwana father. Naye ne father naye lako obuntu kagira party nnyo mwana nnyo era n'ameena kuba Katonda nsaasira. Kyenda bati kirengerekeka. Father n'agoba. Efirimu egenda maaso. Bagiyita The Bride. Mwana. Okimanyi nti abaana abakuze. Kane tudda mu kyalo. Manola gye yatutte family. Mulamu. Ono tannanyaga kigambo kyonna jjukira ye ensebe emuwunyirirwa. Owayuba. Yebba atonkwatirira. Basula Kampala. Munnange ate baabe Kampala be bali mu Mataala ate ffe tulina abaana. Tukazi. Tulina n'emmotoka bbiri. Bo bali mu eziri ssatu munaye taata. Sa laptop and his apart. Munnange ono alina laptop nono alina tabuleti. Ndira ekibuga we kimpunyirira. Kabulanga ne laptop tabuleti. Gali amasaati goge watali. Taata lwaki essatu ziwa taata ono? Zimala. Temumpa saagala maama ndi masikini mumpa munneeyambululiramu. Temumpa saagala. Ono ye talina n'ekimu kye yali ayagadde. Efirimu egenda maaso. Mugenyi waawo ono nga kasanyusa Efirimu egenda maaso. Otambula weeraba. Eno simu. Baba waayo. Muje bali wa. Kali mutya. Je tuli. Baba waayo. Kegamba dine mugende mutegekera abagenyi bali. Mwenna mugende. Tebyagala kunabo manye byana byo mukyalo biba. Tebyagala byevuluga. Efirimu egenda maaso. Daddy. Twagala miyembe. Twagala miyembe. Bannange baana bana. Emiyembe gyo gyaggwako. Amazima gyaggwako naye. Leka sensimbi abatwale mu bikajjo ebiri eyo biti fogo. Ebikajjo. Malayika. Ese muziteke mu nyumba. Kanjiteka wano. Leta.
Leta neno nawe ngiteeke wano. Ontuulira ddala ku mutwe. Endabirwamu yo togiwa abaana ne bagiwa. Mami eno Baana mmwe. Simu muntu basi. nayo ze bayita Nokia. Neba zaala. Kyovula abantu abamu sibaagala kugenda mu byalo byabwe. Nze nzaala egy'emikutu. Naye Lubanga wabaki. Gune naawe oyogera nnyo. Weteeka nsi kuno kintu ki kye wali oyagadde. Abaana bamu n'abayisa emiguunwa. Lubanga. Kanve ne wana ate nze ndi mu tukole ki? lindako tulina bye tuyinza okulabika ntwagala twogere ku by'ekijja. Ate eby'ekijja egenda maaso. Kati ogenda okudda eno bano bali mu bikajjo. Baatuuse baagala miyembe naye ekyomutaana season tiyade ya miyembe. Baadde baagala miyembe. Ate singa lwakuba musanze ffene tekulye gwe ffene gwe wabadde wakwesa. Ba mu kyalo n'abano ebikajjo babiwoomerwa wadde baali babikoowa. Naye munnange engeri ab'ekibuga gye babirinako omululu bw'obalaba ofuna appetite. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Mwenna mwimuka tugende. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Bridget. Mwimuka tugende. Ono ye mukulu wa buli kimu ekyo kiba kyawooda. Tetuva ewaawo tunaabeera awo mwangwe muveewo. Ne naawe otawaanya nnyo bannange. N'otubanyabanya n'otuzunza n'otuzza eno n'otuzza eri. Efirimu egenda maaso. Bava mu bikajjo. Yeno gye nage bagiyita Bride Omuwulenge. Era nga egenda mu Bride omusobozi egenda ku batandise okulwanira bikajjo. Naye kirabo ono ali kirinamu ekyejo kyejo. Mulya bikajjo. Ono bw'ayomba kazi omukulu oli mu kwekaabya wano kigamba tekitambula kirabe. Mwangwa muve wano. Kirabo yeeyisa ng'omwana omuto. Vaako ngera gaba kirabe. Jjukira kitaawe waakyo yafunako ekirooto nga kigwa mu buto. Birooto ebyo byali byadda. Bwongo bw'oba bw'abaaki kisala bimemeya. Kiyimirira ng'akatiko akaggudu. Kali bakanyuza ekikajjo kye. Ekyo kimutabula bamuyita Nakuya Angel original names. Efirimu egenda maaso. Kyava anoonya n'akiraba kadi bw'alaba ekikajjo kati neeriire waya ntono naye era ez'okulya tezigibula waya. Kati aba akyalya agenda okwetegereza mu kimwanyi wano. Waliwo mu kimwanyi. Lubanga kaka Twetemetimu tukole ekisoboka. nani Ekika kitudde. Birinja kusobola okukola. Baagala kuzimba bijja. n'ebisigadde bikolere ddala. Tukimanyi bulungi naabo gwavaako okufa kwabwe. Wulira. Kyoyogerako. Ekika kiba kinoonya okutereera ate abalala baleeta mbeera yakweyawulamu. Ekikumi. Baagala baleeta ssente bazimbe ebijja ono yekyanze mwe muyina ssente Katonda ssente yaziba ffe naffe abaavu tunaabuzimba. Ffe abaavu musobola tulaba. Ffe abaavu situlabwa. Katamu. Efirimu egenda maaso. Omwana agudde kasuwa. Omwana akasuwa. Omwana agudde kasuwa. Akasuwa
Aina mulimu ekiri mu kasuwa ng'alwana nakyo nga ajja muca. Mulimu ddole eriko neekeresi. Mulimu ddole eriko neekeresi. Ogenda okwetegereza neekeresi eringa empya ne kajambala. Laba eddalu. Laba eddalu. Olwayambala neekeresi ogenda okukolera. Efirimu yino soko lindeko tulabe. Soko linde. Efirimu egenda maaso. Nekeresa ajulira eringa ekutte buyondo. Awulira obuyondo mu meddula. Buyondo nga kuba nnyo obuyondo. Buyondo. Awulira buyondo. Awulira. Si alina waya emboofu. Waya ze baali bazitoolako mu buto. Efirimu egenda maaso. Kakyaka kaaba. Agenda okwetegereza. Agenda okwetegereza. Omwana. Ani akaabira omwana? Ani alomera awo? Omwana abadde ki? Ebiseera ebisinga omuntu gwe bagamba agudde eddalu aba alaba ebyo ebitalabwa bano. Egenda maaso. Awulira bakaabira baana. Bambi mubadde kiki? Mubadde ki? Efirimu egenda maaso. Mugudde kwa akisidenti. We yalaba abakaabira abaana. Ona omwana wange maama. Omwana wange wuwi alengera. Tata afumanya nyine motoka. Kakale era motoka ne. Jukira ono waya tezikola bulungi. Omanzirukeyo. Omwana ne. Babadde batya? Mbu bagudde kabenje. Laba abagudde kabenje bafaanana. Kibi. Laba abagudde kabenje bafaanana. Kakati ayinza nayo okujja. Kakati efirimu egenda maaso. Oba ono byalaba. Nali badde mu kuswako ne mutwala. Ne mutwala mu ddwaliro paka kamutwala mu ddwaliro. Jangu tolo mwana mutwaliro. Ono kamutwale mu ddwaliro. Motoka mugudde kabenje. Nyonyi ebasudde. Nyonyi ebasudde. Oba fuso ebagunze. Mubadde mutyaye. Mukaaba temukaaba kale. Akabenje tujja mukuwona. Munange tokaaba kaaba sinda mpola tosinda sinda tokaaba. Munange terera wo terera. Negwe bwasun ono mwana wake kana kajja bulungi. Mwana ajja kuba bulungi. Omwana ajja kuterera. Omwana ajja kuterera. Kati kumbe malaika soko olindeko agenda okunoonya kiganda kye weyakirese ekikajje kumbe kyakirese wano. Kati waliwo n'olusumbi agenda okiyitaayita. Kirabo ki kino kikirabo? Munange tokaaba. Moroka zitomera bantu. Etomedde gwe munange. Osobosa olulimi terera. Kantereze kundi. Kujja bukongovule. Gamba tata enzo birambiule. Ne tata babaga balete baje bayamba ono agudde kabenje mugamba yangu we munange. Munange malaika kwata oluyi. Namwocha.
How do you slap me? Onsimudde. Kati omunna bagudde kabenje kyokka mufa kyobbayamba toyagala akutte enduliya. Ayina enduliya gy'akutte. Egenda maaso. Katuddake wansamba Bashir. Nengende w'omugaga ne babba ekyebiri kyange ne sifunamu. Paatiri mwana Amina tezifudde dda na lusogo kangende ne kano. Ayagala genda n'akakalame. Jebale. How are you? Oli otya? Fine. Ndi bulungi. Henry? Noli aha nendi aha nini hunuya. We noli hanuya oba noli ohunuya. Wonna. Kakati. Mwala mulungi pe. Okimanyi gwe abasinga obulungi. Konka wakachimburira shi. Wakachimburira shi. Serious? Oli wawa. Eko kanave embarara. Walai. Mama nali aha Bande nkwagana. Ewa. Bamuzaala kacheeka. Hati. Konka ninyo gamba ninkuwa omutwalo ogu. Hati nienda okurunda. Nyagala kurundirako mu bisibo byo. Mu bisibo konka waffe tulina magana. Ndako. Nja kugamba. Nagambye olina ebisibo nze nina ebirunda. Mbadde nyagala nnundireko eyo kuba munange. Ene waffe ebintu bitesi birungi Ani akubye? Manuel yabadde anzibye wuwe mutabani we abadde anzibye. Naye ng'egye banzwe nga kanzi gyendaye nga nsigaza ggwe. Goddeyo. Mugera yakubye. Manuel akubye. Obaddeyo. Naboyo. Jukira kano ke bagambye okuboggola ng'embwa. Sooka okwate ezizo. Kwako sente zo. Mama aba. Lindako. Nja kulaba. Matu. Nazo. Sente beera nazo nja kulaba. Ne bannange. Naawe. Kunagaluka nyekyaka n'okuzimpa Naawe. Laba awo bafala. Bagala bafala mbwe nakomawo enkojja zimpa. Egenda maaso. Kakati eri ali kukubaga basente. Enewuwa ebintu si birungi. Tata wamwe yafudde wano tiyalessewo wadde 10. Mukazi wattu ali mukaaba. Laba wasanga ebifaananyi by'abawala mu kisenge. Omusajja abadde abikukulira kyokka wakatale kaabo ssente. Yagakaaba. Kati n'abaana ne bamulaba ng'akaaba nabo ne bagakaabiramu. Ate banange yazaala bayitirivu. Egenda maaso. Mukazi wattu atunulanga ekisiibwamu. Katwadda mu kyalo ewamu bigula. Baba. Banengato tezikumenya. Mwesaagala akulinnya mutaka. Kino kibiri nzita kirina ekyejo. Kali baba bali awo. Mwana wa kino. Niyo n'abaana balina ekyejo ddala kiri we kitambula. Ebigambo byo kiki kirabo. Kirabo si alina waya entonotono. Jangu. Obadde kirabo si tiya. Kirina ekyejo kyakula mubiri waya nto. Ate kikulu taata waabwe yambuse wa muzeiziri. Kakati jukira kitaabu bakyalina bali mu kuteesaako. Okulaba engeri gye bayinza okulabika ne babaako kye batereeza ku byebijja. Mwana wange. Faayo nno okulabye. Abadde ki? Abadde ki omwana? Olwadde. Nendowooza amazzi. Kale singa batu abagaba. Genda okwetegereza omwana n'alyoka asituka nga ffala. Bamuyita Nakuya Angel. Akuzanyiranga kirabo. Kibadde kikyo. Banange. Nagweri. Kirabo.
laba omwana baabo babali alina balaba bano bata baba eri babali naddawo alina byalaba ate bano bebatalaba apana kino ekyalo tekisoboke jukira ebijja byali byabomoka kati ebijja mu kubomoka oba emizimu gyayiseemu kiraika emizimu gyayiseemu efirimu egenda maaso mubadde kimunsitula obadde ogudde ngangwa ntya kiki obadde namundeke nammwe waya ne zibanga ezidde ezize eza bulijjo entoneera kati oluvannyuma mubigula njagadde webale munnange olwo olulimi lutegerekeka olulimi olwoggaba lutegerekeka owulidde amuwerekera amulinyidde mu bigere tugenda maaso kati kyebakola kwekwateku basiibule bave wano banange mweraba bayi kirabo ng'olinga omulwadde asiibula watuwadde munange tweyanzizza namwongera naye awo ye Manuel agaba munange nno otulabiridde otusuulidde omwoyo nojja munange kati alina omuwemba gwagenze nagwo bagumuwaddeeyo egenda maaso firimu nga basimbula kweyongerayo tuddako ku church munnaffe pastor father aba ali awo mukazi amaze mu bufumbo bbanga ddene naye akyalina ebizibu ozze kwenenya ebibi omanyi Katonda tasobola kuteera mu nkola byeyagala nga tewenenyezza wakola ki yayenda wayenda emeka emirundi 5 yenenya wangi osobya ejja mu kifo bwekityo okubanga newenenya n'okukula onaziwako ebintu omanye ebintu ebisinga bireka omuntu kubitebuka kati ekibi kyokoze bw'obanga otegedde ni kibi n'okyenenya ate kiyinza okuvaako naye ekibi kyokoze ate n'otakitwalanga ekibi era n'otakyenenyeza oba mu busibe kikulu mu byonna kasobye nti wenenyeza laba konna kusobya awulidde ekintu ekyo madamu ekyo father yamubuulirira essaala y'okwetonda wetonda eri omutonzi onasonyiwa lengera father kyanekawunge mwina kale kitwale nti essaala kyekiringa ekyogo ku makya nomutuntu n'olweggulo ali muwa doozi
owulidde amuwa dose azine dose egenda maaso efirimu egenda maaso kakati oluvannyuma ono ajja ayomba n'ekkubo ekimuyembesa wabula Katonda yatonda ensi naye abantu be bazibu bakubeereka naye ekimukaabya mu kkubo kikimbu kumuyisaamu maaso Manuel n'osiibula balinze n'otansiibula Manuel ogamba otya mbojja kungulira engoye mbadde bwereere Manuel we mufuna sente muliwo kujooga bantu Manuel nojja ku kyalo ate nojja onsabe sente nga sente zaffe zonna wazitwala gwozirina Manuel nojja otwogerera mu simanyi tuzimbe ebibba ebijja ebyabomose fe abaabibomodde Manuel lwaki otulogera gubwiri Manuel otuloga Manuel otusa obwavu Manuel ni Katonda ono ebintu byensi tabiyegeka abantu balina obwongo naye buugi baganda babe bonna okulimula okuweegalwa obugagga sente zenali bamuyita Bale Richard bamwe bamuzaala basinga bakya sente abaana abato be mulina bali bulungi ffe abakulu ne bato tetulina sente muzeeri kale ekyo tekijja kukola yakkiriza apaana Manuel ne Sesaka mwina gye munjagaza njagala olabe lwakuba ndi mwavu byonna mubikola lwakuba ndi mwavu efirimu egenda maaso bamuyisaamu amaaso ye bw'alaba ayisiddwamu amaaso tukwate ekkubo tudda ewa Manuel akomawo okuva mu kyalo Manuel akomawo okuva mu kyalo bamuggulira jukirayo omulenzi teyagenda yasigalawo ayina bye yali ayagala omumaliriza tugenda maaso nagambye zigenda mu Blaze Zai Plaza FF16 omusuubuzi w'ogijja eno bagiyita Omuwulenge egenda maaso Omuwulenge The Bride nkulikeyo taata wabadde bulungi ate mbadde bulungi taata egenda maaso egenda maaso sasula ate kiki mukadeyongeza ekyenyo nkwatibwa ekisa olwokafala akaziwa nsobola bakayita ani kati sebo onaabuuza oba luwe yajjanga amunoonya kiki omuntu gwokankanga n'atandika okutya nadduuka buddusi oyo musajja musajja laba ekatunula Manuel yazaalamu oyo kabuuza waliwo abazze nga bakanoonya Katonda watu egenda maaso Daddy, where are you going? I'm going somewhere. Okay. ono alina obuvunaanyizibwa ku buli omu kaabe kitaawe laba ono bw'atunula nga oli kiki
Mwana wange tobanga walwalidde mu kyalo waliyo ensiri ziruma nkuze mu ddwaliro. Nedda. Taata ndi bulungi taata. Ayina bye yarabye. Agezaako bijjukira. Engeri waaje ziri entoleko ne byajjukira biganye. Mwana wange tobanga olina ekizibu nkutwale mu. Nedda nja kuba bulungi. Ndi bulungi. Efirimu egenda mu maaso. Bye. Tole bila kumira makerenda. Mzee ng'akwata kubo bamutwaleko. Ayina gy'alaga. Ate gwe. Namu nange mu kyalo. Nalabye. Walabye eki? Gwe kano. Mbulira amazima. Biki bye walabye mu kyalo? Saagala byogera. No. Kirabo. Nagaano byogera bye yalabye. Olwayingira mu nnyumba ayina bye yalabye. Nalabye eki? Agenda okulengera kano si ke kaddole ke yajja mu nsumbi. Awulira obuseko bulinga obusuna gita. Kaddole dole eno ate dole gye waleka mu kyalo okusooka mu nju kyekidirira okumanya ebisingawo. Genda ku Blaze ofune ekitundu ekyokubiri obadde olaba part 1. Tugenda kutusaka ekitundu ekyokubiri osobola okuleka nno ginyonyoka. Abadde nakuya Angel ng'akuzanyiranga kirabo ate Magezi Ronald nga father na Mira Huma malayika nga malayika. Tugenda batusaka ekitundu ekyokubiri. Mwena batulagira mbira Uganda tubagala nnyo era mujja tusanyukira ddala bulungi nnyo. Emmy natenga jonze badde nkwereza tubagala nnyo akuume.